mwattu ojja kwewuunya nnyo engeri Gen. Yoweri Tibuhaburwa Museveni bw'alagidde oba bw'awadde ebiragiro ebikambwe ku nsonga ya Sseggirinya n'omukulu amanyiddwa nga Allan Ssewanyana nga bano babaka ba Nuupu. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekuumidde ku omukutu ogwewaayo okuwa amawulire gonna ageetooloola mu ggwanga Uganda, abantu baffe ab'enjawulo, Dubai, Qatar, Oman, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Bahrain, yonna gy'osinziira okuba ku mukutu, tugamba bugambi mwattu ekyo ky'okola okola ky'amaanyi nnyo. Gen. Yoweri Tibuhaburwa Museveni avuddeyo n'abanga abaako directive emu gy'alagira ku nsonga z'ababaka aba National Unity Platform okubaako engeri gye bakwatibwamu, naddala ku bigambibwa okuba nti ababaka bano beenyigira mu bijambiya ebyali e Masaka. Wulira, ffenna tumanyi nti omukulu Sseggirinya Muhammad ne Allan Ssewanyana abantu ab'enjawulo naddala balooya baabwe omuli Lord Elias Lukwago ne balooya abalala baavaayo ne basobola okuba nga babeeyimirira basobole okuba nga babawa bail oba babajja mu makomera bafune ku bulamu. Anyway, baveeyo basobole okubeerako ewaabwe yadde omusango gukyali mu kkooti gukyagenda mu maaso, at least bawoleze ebweru. Wulira, naye ate ensonga zino ziyinza okubaamu ebitakwana. Lwaki? Kijje mu ndowooza zaabwe. Mubi ffenna tumanyi Joel Sonyonyi
media fe updates zonna kade oleme kusubwa nsonga zino.